Pulezidenti Museveni Pulezidenti Museveni ranga iminsi mingi n'emizanyo batuze kisayo kollo kusamusa munda kikasatu musanvo okwogera kiri parliament kunsonga enkolo banizidwa speaker nitamo n'abakungu abala mu government olva speaker alamisa abakanga mu kiseera ekyo ekisawe ky'ekkulu kifuse parliament era president wagenda okwogerera. In accordance with the rule 17(1) of the rules of procedure of parliament, I hereby proclaim that Parliament shall sit at Kololo ceremonial ground. President atandikidde kubibamba ebize bisoomooza eggwanga okuli obulwadde bwa COVID-19 abatima b'ebijambiya okwongera kw'amazzi mu nnyanja ebbeeyi y'ebintu okulinnya n'ebira ne Katonda yabituvoonosa. The NRM assured you that with God's help we would go through these calamities, and we did. Ategeeza ndi byefuna bigwa ngenda kulira ku butondo botano obutundu busatu ku buli kikome. However, I want this economy to grow by a factor of 10 to $500 billion. President Wata sayabaka basituke bajukira abantu 13 abafa obulwadde bwa COVID-19 atatu abafa Ebola n'abazi bafira mu byamasako n'abayizi abana b'ekasaka esesa abatumidde oluli ku Lwokubiri ne bafa. May their souls rest in eternal peace. Alagidde abudansi okuyensima ku President jeni bali kyawuliza amataba gabukadde butawuntanira amaka g'abayizi abafidde mu kabenje nabo abalumiziddwa bawebwe akadde kamo. Alagidde Ssaabaminisita ne Ssaabawolereza wa gavumenti okulaba nga bannannyini lya Ssentraka eyakoze akabenje balirira famire ezakoseddwa. To ensure that the truck owners compensate the victims and their families according to the law. President Lula atandise okulambika ku nsonga z'essente z'emiruka giyite parish development model asiko buli emirama gya NRM kuyagira mu buyinza omuli okwagala ensi yaabwe enkola y'obwa Sseruganda okuyubula kw'embeera wamu ne demokulasiya. Ategeeza nti bannayuganda basobodde ddala okukyusa mu nkola biri okuli bonna basome ne bannansi okwenyigira mu byenfuna eby'essente kiyite manna ekonomi nga wadde ekyokulabirako mwe babeera mu nkola. Agamba nti ng'abakulembeze balina okubaako kye bakola okulaba ng'abantu bavira ddala mu bwavu. I want to discard that partial success with the NRM caucus so that we harmonize our thinking. I want to call a special meeting of the NRM caucus and we really discuss this. Ayogedde ku ssente zasooka okufulumizibwa nkola y'emiruka nga buli ssaako yafuna obukadde 17 nga balina okusinoonyerezaako. Because each parish was supposed to get 17 million. But according to what the speaker sent me, some got 7, some got 10. So where did the other money go? Batase abaka bakulemberemu abantu baabwe balwanyisa obwavu bave oyokulembeza ssente. Similarly with PDM and the Myoga, it must be the political people that must be the vasosodoti of the injiri of socio-economic transformation, because they are the ones that volunteered to be elected for leadership. Agambye nti singa ssente z'emiruka tezikozesebwa bulungi bazitereke nezireme kukozesebwa mu bintu ebirala kuba buli mwaka gw'ebyensimbi bagenda kubafuna obukadde 10 nga obukadde 4 mu myaka egyo. If the money is not used this year in the right way, let us keep it. Let us not panic. The issue is not spend the money. The issue is spend the money correctly. Ku nsonga y'okulwanyisa ebisiya kagambye nti bajja kufuna obudde bajja kubaganyako ebirowoozo nga yeewuunya oba kino kikolwa kya butonde oba kyakuyigirizibwa. The homosexuals are deviations from normal. Why? Is it by nature or by nurture? We need to answer those questions. Alabudde amanga abazungu bakubye okusiga kuno emize gyabwe nga byokweka mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. The Western countries should stop wasting the time of humanity by trying to impose their practices on other peoples.
Museveni yagambye nti abazungu okukwasa abooluganda lwabwe mu buwango bwabwe simusangira kikkirizo wabula mu baddugavu kikyamo. Europeans and other groups marry cousins and near relatives. Here to marry within the clan is taboo. Omuziro. Yebuzo abazungu bana bakati ko muzigo ebisiyaga nabo abaduga bavunana okukuwasa abooluganda lwabwe. Should we impose sanctions on them for marrying relatives? So we should put sanctions on people who are marrying their cousins in other parts of the world. This is not our job. If they are marrying their cousins, that's their problem. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.